Endobeso. Ndabo mukanga tunzisiro tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Ogamotya. Olokatongolo mutongoli. Hey. Yala kosewu. Kale neje bali. Kati kyekiriwo wagala kuzuula mukazi wo. Soko muliremu oli side ki. Wo manyi wali naye kikulu mwana. Soko va wali ebiwogana twogere. Nvudewo. Oliwa? Mulago. Ate kakazi ko kali side ki. Ali mutwa yangu. Akolayo biki? Aina wakadala ko bunyanyi n'obutula nafumbako n'obumeri. Aina wakadala wamuzalamu omwana. Kati we mukubire simu. Njagala mugamba mpa mwana mubuzeeko. Agamba mwana simuyina namutwala mu kyalo. Tobeera naye. Buli omu abeera bye gw'olina omukazi omulala ewaka. Sina. Kati lwaki ono tobeera naye? Nali muyina nga mukazi wange nadduka n'agenda. Bamuyita ani? Prima. Nahabwe Prima. Kati kiki ekyamuddusa? Nsonga za musenge. Za mu kisenge? Naye nga yafuna bugumikiriza yafuna omusajja mulala n'agenda. Kyogamba walimu ensonga za lwasa. Yafuna bugumikiriza n'afuna omusajja n'agenda. Kati oyagala dda ate bw'anadda olwo n'okola otya ng'era tokyasobola? Saagala kudda nze njagala mwana. Kati gw'obeerawo otya? Gwe ndi mbeerawo. Kati yoyeeko omukazi eyakakompleiningako nti oli lwasa oba n'abalala bonna bagamba ofaanana lwasa? Yoyeyeka. Abalala teri agamba mufaanana lwasa? Kati essaawa eno tolinayo mukazi mulala yenna? Sina. Mwana yekka mukazi saagala. Ekitegeeza gwe by'abakazi wabivaako? Nabivaako. Kitegeeza omukazi ono ayinza okuba nga n'omwana si wuwo. Nange weneraliikire naye ebbanga lye tumaze kireka wange. Kati tugezeeko okulaba oba n'omwana wuwo. Beera ku ssimu nno, beera ku ssimu tovaako. Wendi. Amannya go gonna agamanyi. Kati beerako tumugezeeko wano tulabe oba asootubulya omwana waani, lwaki tayagala omulabeko, biki bwe bityo. Kuba mukubira angamba ali mu kyalo ate nkuba mu kyalo bangamba omwana taliiyo. Kati beerako tulabe ye Nahabwe. Okay, kale beerako. Hello, mukyala Nahabwe. Wangi. N'ogamba kinyabu. Kali awe. Tubire nitwenda kumanya niwe niwakweta Nahabwe Prima. Ninyenda kubuuzaako nka ninza gamba mu Luganda kake. Tayo bizi. N'Oluganda osobola okulwogera? Nsobola. Okay. Mbadde njagala kumanya. Wewandiisa kuba n'abantu be baali bawa sente. Nze baba tebampandiika. Naye kakati wano nga batulaga nti ate sente bakuwa sente. Kyogamba tewafuna sente? Nga nzijjawa. Ogambye amanya gwani? Nahabwe Prima. Nahabwe Prima olina emyaka emeka? Nina emyaka 3. Oli mukyala mufumbo? Olina abaana bameka? Nina abaana 3. Taata w'abaana bano yani? Abaana bange taata waabwe wanjawula, abakulu balina taata waabwe, omukulu taata waabwe. Kati bano abakulu taata waabwe yani? Ye James. Ye James? Akyaliwo oba yafa? Wali? Oyo gw'obeera naye? Musula mwenna wamu? Nnyo. Kakati oyo Bashiri nga ye yaleese complain nti gwe tofunanga sente ate naye okunoonyereza kwaffe kutulaga tugambye mbu tobeera naye n'omwana tuyagala kumumuwa. Omwana twagala kumumuwa? Wandi mubuuziza lwaki? Gwe lwaki omusajja tokyabeera naye? Lwaki tokyabeera naye? Ate bw'onobeera omusajja
musajja guba musango. Abwekito okutuula n'ogwa omushiiza iwe omushiiza akakora ki? Takimanya ensonga ze n'azimanya. Ayina ensonga kiwe n'obiha ebishuba. Bazikugambe n'azimanya. Obuzibu hari obukulengesereza bukakulema. Ati iwe obuzibu obukalengesereza. Ubweye bukalengesereza. Ninyendo ng'amba mazima omushiiza wewe tiine maani ninga kininjo ayine karwasa. Uwe eddagala bw'oba olirina. Omusajja yafa? Ekyo gwakyokedde sinakyogera. Nyabo. Wanje katongole. Kale omaze n'ontegeera kakati ekiriwo. Nga wakatandika. Kakati ekiriwo omusajja lwaki tomuyamba n'oddayo n'obeera naye bw'oba wategeera ekizibu kye naawe. Oyagala agende waani? Eddagala onenze sina buzibu. Twale eri naawe osobola okugumiikiriza. Kati omusajja ate gw'oyina? Nze sina musajja. Wuno akwebuulize ssebo amma wuuyo mubuuze. Wanje ssebo katopuse ne ku bbiiti. Ate omusajja gw'oyina ogamba toyina musajja. Olina gw'owandondedde. Olowooza saamumanya? Nze sina musajja munnange ndeka. Wali ogenda naye mu kibalo olowooza saamulaba olw'okusirika. Wabula oyina ennaku kati kankubuuze ssebo. Naye sandiyagadde kikubuuza ng'oli ku mpewo. Kimbuuze. Naye abamukazi nabaki? Agumiikiriza omusajja. Emyaka 2 nga takola. 2? Omwana ayina emmeka? Omwana ayina emyaka 2 n'emwezi 7. Nakamala nawe emyaka emmeka? Emyaka 5. Kati ogamba tumaze emyaka 2 kati omwana ayina emyaka emmeka ogamba ayina 2 n'emyaka n'emyezi 7. Emyezi 7. Tegeeza ayina emyezi 7. Nze naawe tumaze emyaka 5. Emyaka 2 nga tokyakola. Kati hisebo. Emyaka 2? Omwana ayina emyaka 2 n'emyezi 7. Efezo emyezi 7 gye twakamala omwana gy'ayina. Sebo obute bw'olubuto lwe wamala nga ndi lubuto gwe tabubala. Nze mbala emyaka gy'omwana gy'ayina simaze gya lubuto. Awula gwe oyinza kumala emyaka 2 ng'oli wange gwe. Njimaze nno tekakubulire Bashiri emyaka njimazeewo emyaka 2 nga tokola ate nga nkugumiikiriza tekakweswaza ekituufu okimanyi gendo noonye eddagala owone. Andi nkugamba ogenda kukola otya gwe emyaka 2 musajja otulya oli ku Ssekibotte. Musiru akulimba. Okakasa. Yafuna omusajja w'essente n'agenda naye. Naye kinene nnyo tetwamala nga tetwegasse. Myezi ng'esatu. Kati lwaki akirumiriza nnyo nti gwe omaze emyaka 2 ng'oli Ssekibotte? Andi lwakuba aliko oli omusajja gw'ayagala. Kati gwakulaba nga Ssekibotte. Naye kati emyaka 2 weebuuze tulina omwana ayina emyaka 2 n'emyezi 7. Naawe omusajja olayika akantu kaafa. Kalamu. Bashiri nkunoonyeza eddagala. Kalamu naye wali ensonga endala ezagira nga twegatta. Kale Bashiri naye gwe ky'olina omanya omukazi gy'ali era omwana amuyina. Singa mubuuza nti omwana ali ludda wonoola waali. Omwana waali tasobola kulimba. Omukazi tasobola kutta mwana gwe yakeera n'azaala. Omwana ojja mulaba tomanyi wali watundira ebintu. Anti tajja naye amulekayo. Anti kati gwe genda oyogereko naye bulungi. Yogerako naye bulungi ojja kumufuna bulungi era mujja omwana ajja mukulaga. Yagaana. Ajja mukulaga bw'anaagaana nze tujja kuddamu tumukubire. Tenoonya kasente ojja kujjawo Kadima ayina eddagala eriyamba ku b'abantu bwe bati. Kadima? Nze nja mukulaga. Ate akasente ye tasaba ssente bya bwerere tukola naye wano era ayina bayambi wano yayamba Johnny n'ayamba Bright n'ayamba Emma byonna nga bali bubi. Kadima ajja kuyamba wa bwerere. Kadima jangu yamba ono. Alo? Yebaleko. Obulamu bulungi. Mulamu bulungi omu bubi. Bangambe to startinga. Kiki omaze ebbanga ki? Myezi ng'esatu. Ofuna ab'enjawulo nga togira. Sina appetite. Kakati bw'otuukayo okola otya? Kubanga njagala okufunira eddagala nga lya kirungo ddungi. Oyina looni? Wemba nkawaliriza. Kale wemba newaliriza dakiika 2 nga mmaze. Dakiika 2. Kakati ky'ogenda osooka okukola? Olina ebirowoozo bingi. Oyinayo looni? Kakati kyokka wejjemu ebirowoozo. Ngenda kukuwa eddagala baliyita mugalula. Oyitako ddi eka mookya? Mpita nga nfunye musaabaze. Osobola oyitako wano ku bbiiti? Nawe mba njagala nzija kati okuba kyenjagala nkyagala. Oyinayo omuwala gw'osobola ogezesezaako ekiro kya leero? Siina. Kakati obeerawo otya nga tolinayo omuwala wa emergency? Siina. Kakati eddagala ndiyina wano osobola oddinyolawo ne nkufunira omuwala wano? Nga muwala nga malaaya? Si malaaya, yaba ayamba ggwe. Njagala olinywa wano tampeko?
muyingire ndozo muwulidde oyo Kadima ajja kuyamba musawo Muganda musawo wa Kinansi alina eddagala lingi ayambye abantu bangi mugalula yamuwaako wano abantu bangi nnyo ne bawona bambi eddagala lyagaba baliita mugalula janubuuza wagaye Kadima banne yaŋŋambye okumpa eddagala lya mugalula bajja mukuyitira alikuwe kale ojja kutereera kale Zuula muno ku Beat Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga Katongole omutongole webale okutuweereza ono mami Katrina na kitende Silvia olaba omwami okyaba amanya nti omukyala oli ekyamutwala zaali nsonga ezo so ngenda musaba abeere mugumu nga baba Kadima bwe yeeyamye omuwa eddagala okitegeera ajja kukola tagwamu maanyi okitegeera ate n'omukyala bw'abanga yali akyamwagala nga naye omukyala awulira akyamwagala ekyakigezeko n'okukkiriza okitegeera ajja kuddamu n'ebirowoozo eyo nabyo baba Kadima byakunya ebirowoozo bireetera omutaka oyo okubeera nga takola bulungi n'ebirowoozo abyejjemu buli kimu kijja kutira n'ekyomwana abeere mugumu ky'omwana we gyali taddawo mu kweraliikira tugidde kutaata Mukibi Fred kansala Jamila mama Naluje Kapeeka Bula Mwambisa Kapeeka Bula Ankoloba baganda bange abantu b'e Nakirama ne Kasenge Babilo Bakapeeka na buli omu ali ku Beat FM. Tuyanza nnyo ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki katune webale nnyo na kitende Silvia na Kirama then katune Jamila wano Honorable Dennis Katongole tata bale tata Kayunga good morning ono kansala Jamila Entebbe banange katiga yobwedda yekazaaki asose ne yeekaza kyokka ng'omukazi ayogedde amazima ate no mwami gwe webaze mukama nti omwana yeewuwo bambi omukyala tamukugabidde walala yeewuwo it's the truth naye bambi amazima gakufuula ow'eddembe wandigambe munnange munfunire bufunize ku ddagala kyokka weekaza at last you've submitted that it's true oli wakusindika busindisi kwaka Kadima ayina mugalula kyokka bannange Kadima tugenda nga bakusindikira sebo bawe mugalula bagalule ng'ensanafu sebo weetereza ebyaddala mukwano olimba omanye ensobi yo omanye obuzibu bwo wandibadde weetereza kyekyatwala omukyala si kirala ntumiddeko mama Halat ku Joyina Entebbe Mayisenga jjaja Diva Tunga ekyalaani ebusisi mami Margaret Dumbe Kamokya mami Nakalumbe Bwambo Mase ku Midist Akedi Kikubo kojja Senyonga makanika wa Piche Mijera my brother Musoke Gerald amanyiddwa nga Joe makanika wa Fridges wa Central Market boso wa Mikauma John Teacher Maria Kusavio Master Peter Clever Birimuye Emabuye Katende mama Vianney Monkonge mama Nami Muneta Kasoze Kisole Musomba na Kabito Jen ku Mount Kamau Church Entebbe my mami mama Jamila Enajera Jessa Seka Chindu Halime Busika na kitende Silvia mami Katrina mama Kulesa Fumbe Chigene Masuka Umeme Bombo Muchala Tone Mafumbe na Magembe Fatia Enachesa mami Numulongo Enakaseto Muradaliata mami Hasnat Ziwa Bashir Mr. Chigato mami Shamsha Ekasangati ne Bwak Ramadhan Ebusika ne ma Enwe Muchiga Judy Ampere